abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ekitongole ky'obulambuzi kikola kiro na misana mu Uganda. Buli mwaka kampuni z'obulambuzi nnyingi ezeewandiisa. Abayizi bangi nabo beewandiisa mu masettendekero mu ggwanga. Newankubadde ekitongole ky'obulambuzi kikulaakulana, gavumenti si yeekissaamu kavu. Uganda Wildlife Center eyitibwa Zoo yesinga obulungi mu masekkati ne mu bukiikaddyo bwa Afirika. Aba International Pan-Africa Association of Zoo and Aquarius bagamba basinziira ku kunoonyereza n'ebyawandiikibwa ba International Audit Criteria nga batunuulidde okukuuma n'okubeezaawo ekifo n'ebikuumirwamu ewamu n'okuba n'ebikozesebwa by'abagenyi eby'omutindo, parking, okuliisa n'okujjanjaba ensolo nga kw'otadde okutendeka n'okusomesa. Eno senta eri omu ku z'omukaaga ku Ssemazinga oluvannyuma lw'okukola okumala emyaka 2 okutuuka ku mutindo gw'ensi yonna. Ziwendala ez'amannya zisangibwa mu South Africa. Amawulire amalungi gali nti kati eri ku mutindo gw'okuyitibwa Research Center. Bano bayamba mu kwasa ensolo n'ebitonde eby'enjawulo ewamu n'okusaba obuyambi okuyimirizaawo ekifo kino. Amazwi amalala gali nti bano bafunyeyo empologoma ensajja letaba ng'eno yakusikira Kibonge yafa mu mwezi gw'Omuseenene omwaka oguwedde. Uganda Wildlife Center eyina ebitonde n'ebibira ebigyetoolodde ebirungi okuzaama nga bino bye bimu ku bisinga okusikiriza abalambuzi abagyeyunira. Ekiri e Burundi kitokota si kisaanikire. Omusasi waffe Saino MC kanga tutuuseeko. Obutabanguko mu nsi ya Burundi bweyongedde okuva Pulezidenti Pierre Nkurunziza bwe bagezaako okumumamula mu ntebe. Akavuyo katandika Pulezidenti yakalondebwa banne okukulembera ekibiina kye mu kuvuganya ku bukulembeze. Pulezidenti Nkurunziza okwagala ekisanja ekyokusatu kye kyavuddeko akavuyo wakati wa poliisi n'abantu. Pulezidenti yakakasizza abantu be nti okulonda kw'ababaka ba paalamenti n'omukulembeze kujja kwa mirembe. Naye ebibiina by'obulwanirizi bw'eddembe awamu n'oludda oluvuganya bagamba nti bannamawulire n'ebibiina ebirala bayiganyizibwa. Ebitongole by'obwannakyewa nabyo biri mu keetalo. Nga bannansi abawera 20,000 banoonya obubudamu ku mirirwano, ebikumi n'ebikumi by'abantu Kazinga Kagunga mu Tanzania bandulumbibwa endwadde olw'embeera ey'ennyamiza. Era abantu abasoba 40 bakafa ekirwadde kya kolera. Pulezidenti Nkurunziza agamba nti ekisanja kye ekyasooka takibala kuba ku olwo yalondebwa paalamenti so si bannansi. Okusaba ekisanja ekyokusatu kimenya ssemateeka wa Burundi n'endagaano eyakolebwa gavumenti yamalawo olutawo lwali lukulungudde emyaka 13. Naye Pulezidenti Pierre Nkurunziza alemedde ku kisanja ekyokusatu. Nsigadde nze Saino MC nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo Saino MC ogatutuusaako. Amata gasobola okuleeta enkulaakulana mu ggwanga. Omusasi waffe MC Loy kaga tutuuseeko. Mu bukiikaddyo bwa Uganda abasinga bayitayo ttaka ly'amata yewava ente z'amayembe amawanvu ezivaamu amata agajjudde ebiriisa. Zino ente abanyankole bazirundidde emyaka n'ebisiibo. Abeeno baagala nnyo amata okusinga amazzi n'evviini. Zino ente z'abanyankole tezitera kulwala. Amata agazivaamu masufu gatundibwa okwetooloola eggwanga. N'olwekyo enguudo ennungi zeetaagibwa. Ne lwankubadde ebizimbe ebimu tebinnatuukagana mutindo ng'ate ebyokusuubuza tulina bingi ng'era byetaagisibwa. Buza bannakenya abasazeewo okutugulako amata nga we batuwa ensimbi ezeegasa. Okusuubuza amata kweyongedde ebitundu 4 ku buli 100. Mu mawanga g'ebunaayira tuwulira mbu okuva mu kitongole ky'amata bagamba amata gaffe tegatuukagana na mutindo. Naye bwe tuba nga tuwagala enkyukakyuka n'omutindo mu mata gaffe tulina okukikolerera tusobole okuweebwa ekitiibwa n'ewalala. Kino kyongera abalunzi ab'amaanyi owamu n'otutuusaako eby'omulembe n'omutindo. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Loy ogatutuusaako. Ensonga y'okwegadanga abavubuka tebatera gyogerako naye nga ku bisenge ne ku bupande mu masomero biwandiikiddwako ebigambo ebiyigiriza abavubuka okwekuuma n'okwewala emize enkuyanja. Abatiini bangi bali mbuto ewamu n'okuba ng'endwadde z'obukaba bazirina mu bungi nnyo. Eno ensonga tetera kwogerwako newankubadde enkulu nnyo eri abavubuka. We twogerera wasseewo enkyukakyuka. Okunoonyereza kulaga nti okuva ku myaka 12 abaana basaana okutandika okwogera ku bibaluma n'ebibatiisa ng'eno y'engeri yokka ey'okwewala katemba n'amazima.
maziga mu lukuŋŋaana lw'abavubuka ensangi abatiini baayogedde ensonga ezikwate ku kwegaddanga mu ngeri ey'enjawulo. Abatiini abasoba mu lukaaga okuva mu byalo okwetooloola eggwanga tebaalutumira mwana. Abampi n'abawanvu beekansa ekyasikiriza bannaabwe okujja okubeegattako. Bano baakeberebwa ne babuuza ebibuuzo ewamu n'okumanya amazima. Okumanya ebisingawo abategesi n'abatiini kabaga tutuuseeko. The flash mob is one of the tools that people can really blend the community with also the communicator. So we understand also, as you see, that we had so many young people, we had so many people converge to try to get the message. So we use flash mobs as one of the tools that we can communicate to the community and tell them our agenda. And our agenda is to get as many Ugandans get tested of HIV. Our agenda is to get as many Ugandans make informed right choices about their lives, their bodies, and also to protect themselves. The camp is great. Like, we've learnt a lot of things. A lot of young kids, a lot of young children have come, young youths, and they've learnt a lot of stuff that we didn't know about the sexual life, about relationships, about a lot of things to protect ourselves and our lives and body. Mwebale nnyo abatiini okwogera ku nsonga nga zino. Kino kijja kuyamba okwewala ebizibu nga bino ebibalumba. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Lady Slide. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.